Bismillahirrahmanirrahim. Kwaniriza ku YouTube channel My Sheikh to Study nga tuli mukulaba amateeka ga Nuun ya Sukuun mu Tanwiin. Twalaba etteeka lya Idghaam. Oba tonalaba video eyo kebeera mu description wansi link weeri egenda okutuusa ku video eyo. Tugenda kulaba Idghaam. Idghaam kyeki? Idghaam kinyonyolwa nti idkhalu harfun sakin fi harfin mutaharrikin bihaythu yasirani harfan wahidan mushaddada. Ogenda kitegeeza okwata ennyukuta eya Sukuun n'ogiyingiza mu nnyukuta eriko empeereza endala yonna nti yasirani harfan wahida, ennyukuta ezebbiri efuuka ennyukuta emu, mushaddada ng'eriko shadda oba nga eggumiza. Kaakati ekyokulabirako okuva mu aya ekigambo min waraihim, bw'obeera wa kusoma togamba nti min waraihim, kubanga oluvannyuma lwa Nuun ya Sukuun bw'obeera nga ekiyitibwa Idghaam ogenda kukwata Nuun ya Sukuun ogigatte ku waawun, ennyukuta esooka mu kigambo ekyokubiri, zifuuke ennyukuta emu, mushaddada ng'eriko shadda, kye kiyitibwa idghaamun. Ennyukuta bbiri ozigatta, emu ya Sukuun endala eriko empeereza endala, bw'ozigatta n'ozisoma ng'eri emu, min waraihim, kye kiyitibwa idghaamun. Ennyukuta eza Idghaam. Ennyukuta eza Idghaam ziri nnyukuta 6. Kitegeeza buli w'olaba ennyukuta zino nga zizze oluvannyuma lwa Nuun ya Sukuun, ogenda kugatta Nuun ya Sukuun kwemu ku nnyukuta zino ebeerezze mu kifo ky'oba oliko ky'osoma, osoma ennyukuta ng'eri emu, wadde ng'ennyukuta zino tezibeerako shadda, naye ogenda zisoma ng'eziggumira. Ennyukuta zino ya, raa'un, miimun, laamun, waawun ne nuunun. Nga naye ennyukuta zino eza Idghaam zirimu ebika bya mirundi ebiri. Tuyina idghaamun, idghaam eya ghunna ne idghaam nga terina ghunna. Ghunna kye ki? Ghunna mu Luganda kiyitibwa ekinnyindwa. Omuntu ogamba nti gundi wa kinnyindwa. Ekinnyindwa ghunna kye kiki? Ekisooka ghunna si nnyukuta mu nnyukuta nga we tuzimanyi, wabula ekinnyindwa oba ghunna kinnyonnyolwa nti liba ddoboozi. Eddoboozi erifulumira mu nnyindo, eriyita mu nnyindo, eddoboozi nga liva mu nnyindo. Olulimi nga ddwo tewaliiwo kye lukola mu kufulumya eddoboozi lino. Wadde ng'ennyukuta ezisinga olulimi lubeeramu, naye ate ekinnyindwa si nnyukuta wabula ddoboozi, kika kya ddoboozi ekifuluma nga kifulumira mu nnyindo. Ennyukuta eza Idghaam ne ghunna ziri nnya: yaa'un, nuunun, miim ne waawun. Ennyukuta zino bwe zijja oluvannyuma lwa Nuun eya Sukuun ogenda kubeera nga azifulumiza mu nnyindo ng'ate ziggumiza. Ennyukuta eza Idghaam nga tezirina ghunna ziri nnyukuta bbiri, raa'un ne laamun. Tugenda kusooka kulaba ennyukuta eza Idghaam nga zirina ghunna. Ennyukuta esooka yaa'un. Ekyokulabirako okuva mu Quran ogamba man yaquulu. Ekigambo kino bw'oba okisoma ng'okisanze
tosoma man yaqulu kibeera kikyamu kuba obeera osomye idhaar oba osomye okwolesa. Vidiyo ey'okwolesa eya idhaar weeri wansi mu link mu description. Naye ate togenda kwolesa nnuun eya sukuun kubanga ennyukuta ezzeeko si ya kwolesa, si ya idhaarun. Naye ky'ogenda okukola ogenda kukwata nnuun eya sukuun ogiyingize mu yaa ebeere ennyukuta emu, obeere ng'asoma ekigambo kimu nti man yaqulu, wadde origin ey'ekigambo, ensibuko ey'ekigambo biri bigambo bibiri, man ne yaqulu. Bw'obeera ng'osoma ekiyitibwa idghaam ogenda kusoma ekigambo kimu. Miimu esooka ku nnyukuta, miimu esooka mu kigambo ekisooka ma, era oba ogenda gisoma ma nga bweri. Naye ate enjawulo eddawo ku nnuunu eya sukuun n'ennyukuta eddako kasita ebeera ng'eri mu nnyukuta eza idghaam eza ghunna. Awo oba ogenda kugatta nnuunu eya sukuun ne yaun osome ennyukuta emu ya, ogambe mayya, mayyaqulu. Mim eri mu nnyukuta eza idghaam ne ghunna. Bw'oba osoma ogamba masade, masade. Mim esooka ku kigambo min, oba ogenda kugisoma mu butuufu bwayo, tewali ky'okyusaamu. Naye ate bw'otuuka ku nnuun ne mim eddako esooka ku kigambo ekyokubiri, ogenda kubigatta osome ma. Ekigambo masade mu Luwarabu tekiriiyo nga kisoosa na shadda. Ensibuko empandiika entuufu kibeera masade, ebeera miimu nga tekuli shadda. Naye ate bw'otunula mu Quran yo, ebiseera ebisinga ojja laba nga shadda eyo akaggumizaako baakakuteerawo bakujjukize nti bw'obeera ng'osoma wano mu suratu Masad, fi jidiha habelum min masade, olina okusoma shadda olw'okubanga nnuunu eya sukuuni yeesoose n'oddako miimun, ate nga miim eri mu nnyukuta eza idghaam ne ghunna. Ebyandibadde ebigambo ebibiri min, masade, osoma kigambo kimu. Olw'okuba ogasse ennuun esembayo ku kigambo ekisooka min, n'ogigatta ku masade, ku miim, ennyukuta esooka ku kigambo ekyokubiri, ne kibeera ekigambo kimu, min masade. Tulabe waawun, era nuun ne waawun ozigatta n'osoma min waraihim. Ekibuuzo, otegeera ddi nti osoma ghunna? Kasita obeera ng'osoma ezimu ku nnyukuta zino ze tugambye eza idghaamu ne ghunna, n'ogezaako kukwata ku nnyindo yo, ennyukuta n'ebeera nga tevaayo nga tosobola kusoma bulungi, kitegeeza osomye ghunna. Naye bw'okwata ku nnyindo n'osoma zino ennyukuta ennya nga ziddiridde ennuunu eya sukuun nga min waraihim, n'oba ng'osobola okugisoma obulungi nga tewali njawulo oba okutte ku nnyindo oba tokutte ku nnyindo, eyo tebeera ghunna. Ghunna tesobola kuvaayo nga okutte ku nnyindo. Katulabe ennuunun, ogamba min ni'ma, nnuunu eya sukuun ku kigambo min, ogenda gigatta n'ennuun eya kasra esooka ku kigambo ni'ma, kibeere kigambo kimu, min ni'ma, min ni'ma. Miimu esooka era yeesoose ku kigambo min ni'ma. Wali bigambo bibiri, ebyandibadde ebigambo ebibiri kiba kigenda kufuuka kigambo kimu, kubanga nnuun esembyeyo mu kigambo min ogenda gigatta n'ennuun esooka ku kigambo ni'ma, kibeere min ni'ma. Katulabe idghaam nga terina ghunna.
idghaam etalina gunna ziri nnyukuta bbiri ra'un ne laamun. Wano nno toteekamu kinnyindwa y'enjawulo. Ekyokulabirako min rabbihim ebyandibadde ebigambo ebibiri min rabbihim osoma ng'asoma ekigambo ekimu min rabbihim mimun ogenda kugigatta ku ra osome ra ng'egatta nuunun ogenda kugita togenda gisoma era toteekawo kinnyindwa toteekawo gunna. Ekyokulabirako ku laamun ennyukuta ey'okubiri eya idghaamu nga terina gunna min ladunhu osoma min ladunhu. Laamun ogenda gisoma ng'okuli shadda mimun. Nuunun ogigatta ne laamun. Nuunun ogenda gita togisoma naye ate miim bw'ogisika n'ogigatta ku laamun ogenda soma laamu ng'eriko shadda oba nga eggumiza min ladunhu. Eyandibadde asoma min ladunhu oba ogenda soma min ladunhu nga temuliimu gunna, nga tosomera mu kinnyindwa, tosomera mu nnyindo. Tugambye ennyukuta eza idghaam ziri 6. Idghaam ne gunna ziri 4: yaun, nun, mim, waawun. Idghaam nga tewali gunna ziri 2: ra'un ne laamun. Buli wosoma ebigambo bino weetegereze oluvannyuma lwa Nuun eya Sukuun nnyukuta kiddako ya idghaam erina gunna oba ya idghaam nga terina gunna. Min masad man yaqulu min ni'mah min ladunhu. Salaamun alaykum.